Me busy. Hey, no, me busy. You busy. I've said you busy. I've repeated it. You busy. You busy. Bajjo atuyanye n'oluzungu ng'ayanukula omwana wa Chameleone Aba Makasa katambike ngendo okubeeranga nkumalirayo mu maaso awo ate ye Alien Skin agobeddwa mu nkuuka buterevu akatambi nako ngenda beeranga nkakuzanyira buterevu nkusaba subscribing atannaba nawe atannaba kulikinga video eno mukwano gwange genda maaso obeerenga bwotyo ogi likinga kale kankuwa akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. I don't enjoy life seeing a children abusing a parent or okuyisa mama so bakita basa passing eyes yo kasoko just wala oja ko bajifule yabadikula kati kutomanyi yo kimuzungu zano njogede saka kati tulina chomanyi bana sisi alota ina chamanyi na chino ande tubera kuswala baje kabakada katu wangu kasukula yaza kukuba mukubi oba whatever you ask him is that speaking nonsense babijia ko jako ayende mwe horo dakasuka nam no izako aswaza atisi mya waje soma we fudde ate abazina ngani kwe kuyamba tika namaina luzungu mama ida konchi kumchifuna echo kati gwe ida konfuna echo ndako okuyisa abo muntu amazi yes passing eyes someone kulengeza yes degrading people that's the right English. I cannot enjoy myself seeing my children or seeing younger children degrading mature children nekatomanyi luzungu tikasukumira because we are here we have different this Ugandans most especially idlers they have time to spend on such nonsense. Someone a kid they see him falling down killing the father's brand after is increasing the big bridge or the big gap between the mother and the father. Do you think the father and mother can unite again? After that scuffle, do you think Chameleone's mother can love the son? Can he love the mother-in-law? Do you think no, a mature people, I expect these social media in-laws because I understood that they are single mothers who have a lot of problems. They are stressed. They have to whoever you see on social media supporting that idiot mean he's a single mother, he's an idler. He has nothing to do. But me as a Muganda, I'm called Mukasa. I can't sit here watching my culture when it's being destroyed and my religion. The religion I grew up. I'm a Protestant. I'm a Catholic by nature. My father was a Catholic. But me, I like more these Protestants. So what are you, a Catholic or a Protestant? I'm a Protestant, I'm a born again, I'm a Seventh-day Adventist, I'm a Catholic. But more at my heart, I like Seventh-day music. I go to church in the Protestants. When I go to Pastor Thomas, I can go and worship. My religion, from biblically, the Bible says, respect your mother and father, so that your days are not numbered. Abuterevu omulungi achandaba kujika media oyo no golaba ye Bajjo yabadde ku mukutu ogwa Kasuku live ng'oluzungu alumufuukidde oluzungu omusajja yatuyanye omusajja yatobye yakoze kyonna ekisoboka okulaba nga oluzungu aluvaayo naye nga munnange tebyabadde byangu wadde yadde n'omulundi n'ogumu kakati nga bwe mujjukira bulungi nnyo mutabani wa Dr. Jose Chameleone Aba Makasa yavaayo anayogera ku mbeera taata we ajayitamu nayogera n'ebyo ebiri mu kubeera nga biruma taata we obulwadde obumuluma bwonna yabutunnyonnyola era n'ayongerako n'agamba nti taata we asigazaayo emyaka 2 gyokka abasawo gye bamugamba bw'anaaba tavudde ku mwenge mu myaka 2 Chameleone ajja kuba afa bufi. Kakati mu bantu abamwanukula mwalimu ne Bajjo era nga Bajjo yayanukula mu mbeera eyalyegezaako okulumba Aba Makasa nga kwogase n'okubeera nga yayisa mu Aba Makasa eggaali oluvannyuma lwa vidiyo ezo nga Bajjo ayisa mu Aba Makasa eggaali okugwa ku Aba Makasa n'azerabirako ye mwennyini bw'atyo yavaayo mu butambi bwe nakuleeterako wano n'asooka asabula Bajjo kyataayibulira Bajjo ate nno ekyenjawulo nga amusabula mu luzungu ate nga ffenna bwe tumanyi Bajjo n'oluzungu tebakwataganirako ddala wadde yadde n'akatono. Kakati Bajjo mbu interview eyo gy'ova okulaba baasose gikolera na rehearsals
Bajjo bulijjo ali mukola rehearsals kulaba nga afuna engeri gy'ayanukula omwana ono mu ngeri ey'oluzungu. Mbu yakooye omwanukula mu Luganda mbu omwana ayinza obutabitegeera, kati n'asalawo naye amwanukule mu lulimi oluzungu. Era nga bw'owulidde mu butambi bw'enva okukuzannyira bw'atyo Bajjo yengeri gyayanukuddemu omwana, naye oluzungu ekyamazima lubadde lwakulwana bulwanyi nalwo nga naawe bw'obirabye mu vidiyo eyo. Nno ba social media in-laws bamugambye gwe Bajjo owedde, omwana akomawo mu paati 2 naye ku luno owedde, ku luno kaweddemu omwana yandikomawo mu paati 2 naye ojja kubeera nga okajjuutuka. Kakati nno embeera bwetyo bweri asaidizeeyo. Ate bwe tweyongerayoko mu maaso katono nnyo n'amawulire amalala ebya Alien Skin byo wetwogerera byandibanga mwanatu byatabuse dda. Kankuzanyire katambi katono nnyo n'oluvannyuma bwe tutyo atubeere nga tweyongera mu maaso. Nze gana Alien Skin nkuwagaabuwa munkuuka totawaana kulinnyayo, totawaana kulinnya munkuuka gano Justin nkuwagaabuwa si mu bubembe oba ki oba Justin nkuuka ya Buganda oba ki, si socialism si bya politics, wabula nze okusinziira ku Fiki Gaza bino byayogedde. Alien Skin tolinnya munkuuka, totawaana bambi kubanga oyinza okubanga lwe lunaku lwa 31 lw'okomya olaba. Kati awo jiddeeni nze nkuwagaabuwa byesonyiwe bambi totawaana linnyayo kubanga wakazaala omwana oli Sekawere, totawaana linnyayo weekuumire wakalya mu ddogo nga 31 oyingire omwaka omupya bulungi nnyo, tolinnya munkuuka bagamba oli mulwadde kubanga nkyayagala okukulaba nze omusajja ajja kukubenga totambula na bidongo, bajja kukubenga tongo jo yasaamirira ebyo byosiriwala, tolinnyayo boyi nze nkuwadde gaabuwa. Munaagamba tetubaagaliza butereevu nga bwe mumanyi nti ku luno lisiti y'abagenda okuyimba mu nkuuka yafulumye oba giyite posta yafulumye ng'eraga abayimbi abagenda okuyimba mu nkuuka ebeerayo buli ng'omwaka guggwako mu mwezi ogwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 31 ne ku luno posta eyo yafulumye ey'abayimbi abagenda okuperforminga mu nkuuka. Enkuuka era buli muyimbi almost eno yo agiperformingako, era olaba gwe batataddeeko omanya waliwo ensonga enneekusifu lwaki tebamutaddeeko. Nga bwe mwalabye Bebe Cool lisiti yagifulumiddeko ng'agenda kuperforminga, si bwe kibadde emabegako eri Bebe Cool abadde taperforminga mu nkuuka, ekyo mwenna mukijjukira bulungi. Abadde ye enkuuka tagiperformingako nga Bobi Wine yakola atya yaperformingako, naye ku luno lisiti yafulumye nga ne Bebe Cool agenda kuperforminga. Mu baperformers abalala kuliko n'omukulu Alien Skin. Kakati Alien Skin abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga bamulabula obutalinnya mu nkuuka, bamugambye noonya ebivulo ebirala by'oyimbako naye enkuuka yo wandibadde mwanatu bw'otyo nga ogyesonyiwa, otherwise kyogenda okulabira mu nkuuka olifa okirojja. Buvidiyo obw'enjawulo ndowooza mubulabye. Kakati baagala mukola ki? Abantu babali mu kwogera bo bagamba nti Alien Skin embeera gye bagenda omuyisaamu egenda kubeera yamukuba bucupa, sinakindi olutalo mbulubalukewo mbu n'enkuuka ekomaawo. Okusinziira ku bigambo by'abantu aba social media bali mu kutegeeza nti Alien Skin singa alabikako mu nkuuka, enkuuka awo wegenda okukoma obucupa bagenda bumukuba, buli kye basobola omukola mbu bagenda kimukola. Bamulanga ki? Mbu bamulanga omusango ogwo gwe yakola ogwo genda n'akola effujjo ku kitebe ekikulu mu Kavule wali ku National Unity Platform, ne bakolerawo effujjo, ne bakuva mu kukola effujjo, ne bakwata n'ebirangi ne batandika okuwandiika ku bisenge eby'ekitongole eby'ekibiina kino ekya National Unity Platform, kwegamba ne bakikola mu ngeri ey'okuvoola bo gwe bayita pulezidenti waabwe Robert Ssentamu Kyagulanyi. Kakati ekyo nno mbu kye kigenda okubeera nga bwe kityo kikubya Alien Skin. Bino nno olwagudde Alien Skin n'abantu be matu bagambye mmwe mwetegeke, era yenena n'akasuka akacupa ebbaati gye ligenda okuva likukube togenda kutegeerayo, kwegamba mu mbeera yonna nti Alien Skin najja kuteeka abantu be muki, ajja kuteeka abantu be mu audience. Geza kati kakutande ogeze okasuka akacupa kamu bwe kati olabe Ibra Kabadia waavaayo n'akuyoola
n'akufulumya n'empi n'akuyisaamu kwegamba embeera yo bwetyo we bagambye bwegenda okubeera mu nkuka ninga ye Alien Skin bamuwoninze obutakola ki bamuwoninze obutalinnyayo bamugambye tugeza n'olinnyayo otherwise ekigenda okuddirira wenenyanga weka embeera yo bwetyo bwekyali saidi zeeyo era ye bamuwoninze ne katulinde atulabe wa ate gye binaggweera omanyi abantu bangi boogera nnyo ku social media naye nga bakoma ku social media ekisinga n'okwewunyisa abasinga babeera na mbiyumba ng'ali mu kiyumba kye ng'ali mu kuddukanya bulamu naye nga yakomentinga zi comments ku social media ng'alaga nga ali mu ggwanga naye ng'ali eri bweru nga n'enkuka egenda tuukawo nga taliiyo so omusajja apafominga amale n'okupafominga atambule akole ki atambule agende mirembe ne katulabe wa byonna gye binaggweera updates tujja beera nga tuzibatuusaako obutereevu mu bujjuvu bwazo kale nyongera okujjukiza tobadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribing olikinge okomentinge ate era osharinge teweda kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango onna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo butere video ojja kubeera nga ogimperedde like mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mwe abatulabaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala excuse me kale tusinkane mu comment section gwe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu butereevu tusinkane mu comment section tubeere nga tukubaganya ebirowoozo bw'oba olina endowooza yonna gyagala okubeera nga oteesaako butereevu giteeke wansi awo mu comment section tubeere nga tukwataganira wamu ate nga n'ekintu tukikwasaganya butereevu malidaadi sana kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba